Kambukire gundi wabukidde avaawo na bulema. Ate omuyimbi Robert Kyagulanyi Ssentamu abangi gemumanyinga Bob Wine yavaayo n'akugamba nti amazina amakope gamenya omugongo. Kakati bana byabufuzi mu ggwanga lyaffe Uganda bo buli lwe bafunamu obutakkaanya ne banne mu bibiina gye baba bali balowoolezaawo kugenda nabo kutandikawo bibiina byabwe olwono beepime n'abo be bagamba nti oba be batakwataganye nabo. Omwami Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa bwe yayawukana ne munywanyi we Robert Kyagulanyi Ssentamu yadduka Zamba bw'atyo n'aggulawo ekibiina kya Democratic Front ekimanyikiddwa nga DF. Era abasinga baali bamanyi nti Mpuuga naye bw'atyo agenda kubeera nga ajja avuganye ku bwa president. Era nga n'embostinga gya postingamu abasinga balowooza nti Mpuuga ayinza okujja avuganye ku bwa president, naye ate olunaku olwaleero yewunyisizza ensi avuddeyo n'ategeeza ntagenda kubeera nga ate oba ekibiina kye tekigenda kubeera nga kisimbawo muntu yenna ku bwa president. Kakati akulira ekibiina ajja ku bwa MP. Eggwanga lyaffe Uganda lirimu ebyewuunyisa bingi. Osanga ebibiina by'ebyobufuzi oba political parties naye nga tezirina bantu bagenda kubeera nga bazikiikirira ku bukulembeze bw'eggwanga. Mpuuga okujja okwogera bino nga n'ab'ekibiina ekirala ekya People's Front for Freedom PFF ekikulemberwa Colonel Dr. Kano Kizza Besigye akadde kano ali mu kkomera, naye nga bwe yavaawo yalekawo abantu abalala babadde bakiddukanya omuli omulodi w'ekibuga Elias Lukwago kw'ossa ne Ssemujju Nganda ng'omwogezi, nabo baavaayo ne bategeeza nti bo tebagenda kuvaayo na muntu genda kubeera nga avuganya ku bwa president olw'ensonga nti yandibadde avuganya akadde kano ali mu kkomera, ate nabo balaba nga kozi gye baliko yakukyusa bukulembeze bw'eggwanga, so ne basalawo bayimirire emabega wa His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati ye wa DF agamba nti tebagenda kubeera nga bayita mukulembeze yenna agenda kubeera nga avuganya ne President Yoweri Kaguta Museveni. Okitegedde? Kati ne bagamba nti nabo bali ku opposition era ekibiruubirwa kyabwe kye kimu nti era naba opposition yabalala tebabalinaako buzibu, wabula obuzibu mbu bwabalinako buli owa tebaagala kuwabulwa we wabeera bawabye. Mpuuga ebigambo byayogedde w'obiwuliriza alina oludda olumu gy'akola ki gy'abiwerekereza. Parties nyingi wanene waffe ng'ogyeko eya Mpuuga ogyeko eno PFF tezinavaayo kuleeta abantu bagenda kubeera nga beesimbawo. Bannaabwe aba political parties endala nga bakyatoba nakubeera nti akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission kali mu bakyangamisa ku mikono. Kakati ekibiina ki National Unity Platform olunaku olwaliro kisobodde okubeera nga kiddamu ne kifuna emikono egyo gye bagambye nti tegiwera oba mwagiramu emikono egitali mituufu. Kati olunaku olwaliro bagifunye ne bagitwala mu kakiiko k'ebyokulonda. Olunaku olwaliro lwe lumu akakiiko ka byabakama kavuddeyo ne kagamba Mugisha Muntu owa Alliance for National Transformation nti emikono gyo naawe gye waleeta gibulamu. Oba okitegeera? Kati nga bali eri bakyatoba na mikono, Mpuuga yagambye lekooti nze jange ginaavaawa. Agambye si kutya tebalina buwagizi nti tebalina buwagizi, naye amazima gali nti asoose n'atulunamu n'alabanga emikono emikono obukono nagyo giyinza obutamubeerera myangu. Nagamba nsooka olekooti akafo kange kali at least kembanziramu. Tetunamanya oba Mpuuga agenda kubeera nga alekulira ku bwa MP oba agenda komawo. Ayinza okera ku makya n'agamba bwa MP kambute nfune omwana gwenteekawo nze nsigale nga president general w'ekibiina, naye nga nkiddukanyiza eno mabbali nkiteeka ku ground tugende okutuuka mu 2023 nga tuli bagumivu oba oliawo nga tusobola okuleeta president n'akola ki n'atukiikirira. Olunaku olwaleero avuddeyo atutegeezezza tebagenda kubeera nga bakola ki baleeta presidential candidate yenna mu kalulu ka 2026 nti era mbu nabo bayimiridde mabega waani wa opposition. Okitegedde? Kati opposition eyamanyi wano tulineemu ya kibiina ki National Unity Platform yagalagaana oba akkiriza His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatidde opposition omumuli. So kati ebibiina bibiri byakavaayo bigamba tebigenda leeta presidential candidate. Ekibiina kyani? Ekibiina kyawo n'omukyala Cecia Mayanja nakyo baavaayo ne batugamba nti emikono gye baaleeta
jali gikola ki mbugibulamu mbu omuntu yali omwe yatula na signing buli district nga ya signing kati ekyo nakyo kiri awo emabegako nga bino tebinnabaawo okutugamba nti ate numpu emikono gyajjo tegiwera Mpuuga okuvaayo okutugamba nti tagenda kubeera nga aleta presidential candidate oba ye kennyini tagenda kubeera nga yesimbawo ku bwa president. Norbert Mao yagudde mu bintu bamuwadde ekifo ekyokubeera nga yekyeyamani wa iPod bwe yavaayo nayogera ebigambo ebyaleka ensi nga yeewuniikiridde ng'agamba nti ensi yaffe erimu block seza 2 waliwo NRM egwamu opposition abalala FDC, PFF, DF, UPC n'ebirala nagamba nti ate political gundi endala yene ya opposition eriko nuupu nagamba nti abali puki bali prisoners. Kakati wowetegereza akadde kano nga bebagamba nti bali eri ku ludda lwa NRM bava bagamba tebagenda kuleeta mukulembeze agenda kwesimba ku Kyagulanyi. Olowooza babalaka ki? Olowooza babalaka ki? Bava mu lwokwano mpola mpola abamu emikono balemedde bagenda kola ki? Bagenda gireeta. So njagala nkuwe omwami Mpuuga omulengera awo ng'atuuka ku mukolo kwasinzidde okubeera nga abuulira ensi nti tagenda kubeera nga avuganya ku bwa pulezidenti oba tagenda kubaako na muntu yenna gwagenda kubeera nga ayimirira mabega nti ye presidential candidate ow'ekibiina kye yatandikawo ekya Democratic Front DF newankubadde abamu ekibiina ekyo mukiyita bulala. Pavin Pro ngenda kusaba ompe ow'ekitiibwa Honorable Mathias Mpuuga Nsamba omubaka wewe anyway tuwe omwami Mpuuga ow'ennyendo omukungwe tusobole okubeera nga ate oba oli awo tuwulira obubaka bwe avudde mu lwokaano bw'ati bw'agambye. Kikutya nisitumanyi balonzi gye bali nesitwagala kukola mukolo nti naffe olwakavuyo naffe tugwetabemu nedda si kavuyo nti akavuyo ako tujja kuba tusaaliddwa ennyo twagala tukole ebintu ebiriyo naye twagala n'okusinga amanyi gaffe amatono tugateeke mu kuggyayo ebyo tulowooza kuleeta omuzinzi ogw'amaanyi mu ggwanga n'okukyusa ebyobufuzi mu ggwanga. Ekimu ku kyo ekigendera ku ekyo Mwami Mpuuga agamba sigamba nti batidde nti tebalina balonzi nti tebaliwo nti bo fokasi yaabwe bagenda kugiteeka ku bintu oba amaanyi gaabwe amatono akkiriza nti amaanyi ge balina matono bagenda gateeka ku bintu ebirala bye bagenda ozimbirako okukyusa obukulembeze bwe bagenda bukyusa nga tebalowoozazza ku kuleeta presidential candidate. Nti bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tujja kubawuliriza tesugenda kusimbawo candidate. Mpuuga agambye bagenda awuliriza ebibiina by'ebyobufuzi ebirala nga bwe bali ku ludda oluvuganya. Okitegedde? Bagenda biwuliriza ate bagenda kusimbawo candidate. Ani yasabye Mpuuga aleme kusimbawo candidate? Mwami Kyagulanyi akeddeko ku makya n'agamba ab'ebibiina bya nte mugira. Anyway, tweyongereyo. Era tubayinaako obuzibu. Abatulinako obuzibu muli bunyonyola ensi obuzibu omwe bufaana. Mpuuga yalemeramu ekintu ekyo aveeyo annyonnyole. Eva yagamba nti ye talina buzibu naye ye gwe balinako obuzibu. Naye lwaki ate osunguwala nnyo? Ngobanga gwe tobalinako ogamba nti bali be bakulinako obuzibu. Bave babunyonyola ensi. Mwami Mpuuga golowooza obuzibu buvaawa. Tweyongereyo wamma. Nefa tuwe obuzibu tubalinako butakkiriza kuba amagezi kuyo mutamanyi. Mpuuga agamba nti obuzibu bwalina ne opposition tekkiriza kubeera ng'eweebwa amagezi. Opposition ki Mpuuga gy'ayogerako? Definitely ayogera ku National Unity Platform. Bwe yagaana okubeera ng'akwatagana nabo n'agamba nti bano tebawabulwa. N'asalawo akole ekibiina ekikye
lwaki bino be yali abawabula lwaki si byatadde mu kibiina kye n'asimbawo president be yawali awabula bali abagala okukyusa obukulembeze ngalaba bye bituufu lwaki tabikozesezza mu DF n'asimbawo president n'ayitawo tweyongere ambulanga mukulungulu gezigezi bye mutategeera ne muteeka mu ntata kizibu kyokka kye tubayinako agamba mukola olugezigezi baali abalina olugezigezi omusajja ono ayina engeri gyayogeramu olumu ejeregerera pavini tweyongereyo yasolenako kizibu kya buntu naye okumanya nti oba tomanyi obeera mwetowaze n'owuliriza abakola ki abamanyi kuva dda Oweekitiibwa Omuteeketeeke abagamba nti ebyobufuzi yateekebwateekebwa era ensonga zitegeera bulungi so ye nga ye Mpuuga kimuluma nnyo okubeera nga abantu abatalina kye bamanyi beefuula abamanyi ne babalekawo okubabuuza bo basiniya kyekyo kinagambye amazina amakope gamenya omugongo oyinza okulowooza nti gundi azinye empere nange ngenda kusimba obugere nzina empere n'onuuka obugere kati ye mwami Mpuuga yalaba oli nagamba oba omuyaga asobola okuŋŋanya abantu we bati kati nze Omuteeketeeke Oweekitiibwa sisobola kubeera nga nange nsobola okukitambuza anyway ekyo kizibu kyamaanyi nnyo era tusaba ebibiina by'obufuzi ebiri mu kuvuganya biige okwetowaza obwetowaze obwo buyinza okutuyamba okutuuka ku bintu bingi nnyo ebyo tutalowoozangako obutali bwetowaze bukuyisa newoolaga n'olowooza nti oli mu bwangu n'olwekyo tubasaba bannaffe tujja kusigala tubawuliza mu ngeri yonna kubanga ffena tutambula olugendo lwe lumu bannaffe abasazeewo okugenda wamma gwe ali mu comment section osobola okuwumulira ddala bano batambula olugendo lwe lumu ddala bano batambula olugendo lwe lumu bonna bonna mission kujjako omukulu ali mu ntebe nga kiterawo mu comment section okulagana ejjeno Museveni tubagaliza ekyensala n'ekyeggulu ekirungi olugendo lwaffe si lwa byakulya olugendo lwaffe lwa kukyusa ggwanga lino buli muntu afune kyalya olugendo lwaffe si lwa byakulya olugendo lwaffe lwa kukyusa bukulembeze bw'eggwanga buli omu alye naye ate ng'emabegako omu yavudde n'ategeeza nti bonna bonna bano bali ku mugaati bonna bonna bagwa eri mu NRM ebikolanga era bo tebakola ki tebaginaako buzibu tweyongereyo tubagaliza birungi byereere Mukama Katonda bakuume kulwa byakulya olugendo lwaffe lwa kukyusa ggwanga lino buli muntu afune kyalya tubagaliza birungi byereere Mukama Katonda bakuume kulwa Katonda oyo mwami Honorable Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba alangiridde abagambye tagenda kubeera nga asimbawo omuntu yenna ku bwa president mu kibiina kye ekya Democratic Front ensonga eyo mugitegedde so katulindire tulabe anajja kuba MP anaddako ebbali n'agamba nti alina omwana gwa settings agende yesimbewo eri katulindire tulabe kiki ekinaddako mukimanyi nti seeyanjo sinaba kubeera nga mbabuuzaako ababuuzaako nze wansaleko ejo ntuddeyo ku lwa munnange Vicky atasobodde kubeerawo okutuusaako mbeera nga bwetambula naye nga wenjogerera akadde kano ali wali ku kitebe ekavule wasinzira okubeera nga abaweereza ebigwawo okitegedde abaweereza buli kigwawo ku kitebe wali eri ekavule wali so ndowooza tusisinkane mu updates eziddako akuume atakuumira mpeera mweraba